nga sinnakuteerako nsasagge yabaddewo bannakenya nga barecevinga omulambo gwa eyaliko prime minister waabwe Raila Odinga. Akatambi ako kensoose okubeera nga nkuzanyira katabudde abantu oluvannyuma lw'omuwala ogenda n'ahonalinga omulambo nga bagutwala we yamaze n'amodolinga bulungi nnyo n'amodolinga n'anyenya ekyensuti n'atuuka wali n'ateekako ka simayiro era bw'atyo abantu abasinga babadde beebuuza ki amazima ddala ekigenda mu maaso. Nina ennaku okutegeeza nti bambi oyo eyabadde afudde yabadde muwala era nga ye yabadde agenda okubeera miisi. Bino bye balonda ebya miisi oba tourism oba miisi nga omanyi beauty pageants. So oyo yafudde bambi yabadde agenda okubeera miisi. Era in honor of oyo yafudde ono ali mu kumodolinga ye yabadde agenda omureplacinga okuddamu ekyo ekifo. Okitegeera bulungi. So as a way of honoring nga onolaba abasirikale waafa bagenda kujjayo emmundu bakuba amasasi 3 mu bbanga. Bano bo ba miisi munne we yagenze n'amodolinga we yamaze omumusaamu ekitiibwa n'amodolinga ng'avaawo oli basobole omutwala kubanga that's their routine, that's their beauty. Kwega kibalimu nga bo bamodo. Neera n'ateekako ne kasimayira abantu kye beesinze okwewunya nga balowooza oba ye yamusse. Munnange bamiisi abo babeera bamodolinga bw'atteeka ng'omusirikale wayambala uniform nabo okuteekako simayiro kyabwatteeka y'ensonga lwaki yasimayirinze. Yamodolinze nga amaze omussaamu ekitiibwa n'agenda waliwo yataaninze ne kasimayiro n'ateekako olw'ensonga ekyo kyabwatteeka ku bamodo oba ku bamiisi naddala abo abeesimbawo babeera bamodolinga mu beauty pageants. So njagadde clarifyinga kwako akatambi abantu ke babadde batategedde nti bambi oli yabadde assaamu munne waabwe ekitiibwa ne kasimayiro ke yataddemu si nti oba yabadde asanyuse nnyo olw'ensonga oli afudde nedda yataddeko simayiro olw'ensonga bamodo abo babeera bamodolinga kyabwatteeka okubeera nga bateekako simayiro. Raila Odinga we yabadde akomezeddwawo omulambo naye bannakenya balina ensasagge waliwo ekintu kye mutalinategeera bulungi. Bannakenya balina ensasagge bannayuganda twefuulamu tulina ensasagge naye bannakenya balina ensasagge. So kulaba ekyabaddewo nga bareceiving omulambo gwa Raila Odinga ku airport. Arudi ndani. Dai wasiingie kwa ndege. Oh my God. No, watu wa trading. I think on the trading. La. Wataingia kwa ndege. This is total disaster. Ni chaotic.